Ssemuju Alangide yanukudde omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ngero namuyise nakigwanyizi. Mathias yavudde olunaku lwajjo n'ayogera nti no President Kyagulanyi alemereddwa kakati ate Besigye yasobola era balina kudda mu kuwagira Besigye kubanga Besigye ali ku byakujjako Museveni tali ku byakwesimbawo. Ssemuju Alangide agambye ono nakigwanyizi kubanga tamanyi kituufu kikyayagala nti katalaba nga Nuupu bamugobye bamubuuzizza ensonga alemereddwa okuzaanukula ate ayagala kwesiba ku Dr. Kizza Besigye kuba kimanyi balina kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi ate ayagala alowooza nti no Besigye ajja muwa kkaadi ya Nnyendo Mukungwe akomewo ku Nnyendo Mukungwe ku kkaadi ya FDC empya egenda okuteekebwawo oba n'agituma FDC Katongo FDC Besigye nti bakyali mu kubaza kufuna kkaadi yaayo kuba kimanyi tajja kufuna kkaadi ya National Unity Platform. N'agamba abakulembeze bwe batyo kyekizibu ky'eggwanga Uganda, lwaki tubonaabona, lwaki tukaaba, lwaki tudaaga, lw'abakulembeze nga babeeyagaliza bokka bannakigwanyizi abatekkiririzaamu era batamanyi mulamwa gwe baliko gwennyini wabula nga bo bali ku mmere ya leero. Kamukuwe Ibrahim Ssemuju Alangide okuwa obubaka bw'omukulu Mathias nakigwanyiziwa kuno ani yali Mpuuga yali abantu society yaffe egenze ekyuka mu kukyuka kwayo ebibiina by'obufuzi mulimu ababitandika nga bitandika naddala ebyasooka UPCDP nga birina ensonga gye bizze okulwanirira oba nga birina kye bizze okutaasa. Olwaleero Baguma kyagamba ekiri mu Uganda abantu bayingira ekibiina kya byabufuzi kinaamusobozesa kuwangula kalulu. Nze nyina abanywanyi bange bangi abayingira Nuupu nga tebalabye constitution yaayo naye nga tebamemba ba parliament. Wa ku level ya parliament otiiko okubuuza ne ku constitution n'olabako naye bayingira buyingizi kubanga ekiseera ekyo kyetwalimu ng'okwegatta ku Kyagulanyi ne power kikuwa chance z'okuwangula. Engwala ezaabeeranga wano nga Besigye ayingira Kampala wano nti bamuyinda nga ayingidde Buganda katta bwegudde okubeera kulaala yakusitula omukono ng'engwala zinyooka n'osanga era nze kampeyini ezaasembayo 2016 Mbabazi yali atutwala naye nze ndi musajja musiraamu bwe mba mpagira ekintu ffe mu ddiini yaffe kyetukkiriza Peter nti Katonda waba yakutegekera okulya kilo z'emmere 2000 n'ebidomola by'amazzi 4 togenda kufa nga tonnabinywa ate lw'obimalawo tosula. Kati nze mutantiisa ekizibu kubutamanya ddiro ebiggweddeyo nze mutasobola kuntiisa era nga nendaba abantu ne basekerya tebamanyi ani gwe badiringa naye. Katonda waba yantegekera okulya kilo z'emmere 200 ne liita z'amazzi 4,000 lwe ziggwayo sisula wakiri eba accident wanga nikese mwitu wadde wanuvudde ku studio n'atufaako. Kati abantu abatalina nzikiriza efaanana nga yange balina ekiseera kizibu. Nze mukalu wako waliwo yajja nanga nti waayi waligenze magere ne weeyala ne mga asigenda kweyala magere nzikiriza era nze ne kunaku lw'okulonda nalonda muli ati poison gestion kuno ne yafuna akalulu kamu nze nakamuwa eddako kitegeeza ne Farida teyamulonda. Farida yamuwa eddako alondera ku N nze nondera ku ndala naye namuwa nga nawe alinawo kamu ne benawo emmere n'essente okumakalu kamu yatebamulonda naye nakamuwa ne mutwala ku nomination nengenda ku radio ne mudefendinga nali willing okugwa naye kubanga nali nzikiriza mu FDC. Kati abasinga bana era kigenda kutawanya Uganda oli abuuza byabufuzi katola olwayere biri mu parliament sawa zino bere bya Nuupu bya Mpuuga ebyaki osanga oli nga mbaka wa parliament ne bagamba nga at level of parliament batosobola kweliberatinga ogamutyambo yaga kuliberatinga Uganda nga nekyo yagala okwogera kityo kyogera kubanga otunudde kalulu Canada bokana asanga nafa nabanyumiza nyine muvubuka yabeeranga onambole kutuva 2016 nangamba nti nze nabuusanga piki mubanga bane bakungana n'owangula tukulinza akalulu akaddako mu mwaka gumu twali tunoonya sente zimutwala mbale muziika. Kati nze ndi musajja musiraamu mulimu threats zesitya
kubanga nakawulu I can't be sure twakazi kawe mpizo wa mikumu yafiira mu taxi nga adda waabwe omulala yafiira wa eggwanga bwe bitabaamu nabyerikiririzaamu n'abantu obuzibu bukyuka bannabyabufuzi bafuuka bannakigwanyizi kakati ekyabaguma kyabadde ayogera ye reality ya Uganda olwaleero abantu abasinga basalawo okuyingira NRM erimu abantu beefudisi bayitirivu era n'omusana nga nzi ndi weefudisi nti ate kuwangula waffe kyali kizibu ng'ekyamuyingiza mu NRM kuwangula kalulu naye nga tagikiririzaamu era abo balungi nnyo singa abantu bava bamanyi oluba omusanga akubulira ebiri eri n'akubulira n'ekyokukola in fact speaker wa parliament ng'omugyeko n'omumyuka we nyina ba FDC banya bali mu NRM naddala mu Western Uganda ng'omusanga naga nti ati nze kuba nze nagiyingira late FDC ngaga twatandika ekibiina nga toliiwo ekyali badde kiri ideal kyonyonyodde ekyabasemwogerere kyekyali badde ekyabantu okuyingira ekibiina nga bakikiririzaamu negye kiraga nga bali willing nze nawagiranga express nga niwe bagikuba twavanga embaali muli mu taxi wali ayogera namune mwagenze muyimba ne babakuba ne mulanga Kampala yasenguse olugendo nga luwanvu lukuyita mabiro omunga naye nga n'enkya nga muddayo kati wane waffe essaawa zino ebibiina simanyi oba binaatera abamu bagamba mu ndowooza yaabwe ey'okusoma eri academic nti ensi eterina middle class tesobola kuba na political parties zitegerekeka kubanga abantu abasinga ng'ogyeko bana abawagizi aba bulijjo yawagira ffe ku leve eyaffe mufuuka bannakigwanyizi oli omusanga nga yabadde ayimirira wano Besigye enkya yayimirirawo Kyagulanyi oli nayimirirawo Baguma ye anoonya kiriwo oganda kye bagamba yali alinda abuukire eyase ekyo kirina obuzibu naye toyinza kukinenyeza abantu gwe kimu ku bikwewuunyisa nze nali eggana nga balina political parties bbiri mu kalulu ke nagendayo nali tugenzeyo kuyiga bya political parties bwe zitambula ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekyali kiwangudde J. Rawlings at that time actually kyali kya J. Rawlings nga omwaka gwe kyawangula nga kisinga kyekivuganye omubaka omu one person lwensembi yogenda nga basingako noza 12 oba olwo yafuna Professor Dubois nga vice president ebina biri ebi ewaabwe ne independent parliament taliyo olina kusalawo oli eno oba oli eno mu Uganda era ebina ebiwandiise biringa nga 35 mulimu nga nkyali mawulire ebyasinkana nga kiyonga ku fairway ebyaba Ochegere nawandika ku kibiina kimu kyalimu omwana we Makerere ng'asoma ku LDC n'awandiisa ekibiina n'agenda mu meeting nga sente zaafunamu ayagala kuzisasula school fees and he told me that kudde mayoga mmonta nga kyawandikamu era nga nti batuwayo allowance wano sitting allowance enyambako okusasula fees ku LDC kati ebibiina byebityo bya Uganda bwe biri okuvaawo kwaffe kujja kusinziira kubanga nze Baguma kyadagamba kyenzikizamo gwokigambe Ebungereza bali bagoba Johnson nali paying nga attention ku Conservative Party nino kulanga enaba members emitwalo ndoza 20 bonna bagamba ku olwo balina okulonda either Johnson lwe yaddako oba bali bajja kwabamu bali bajja ko nga membership y'emitwalo 2 yes alawo kati mu Uganda olwaleero era ebimu ku bizibu bye tuyina abawagizi osanga nga atebe basazeewo ebiri mu kibiina ko ebiina tebiina ba member nibaga nti bagenda kukuba twabanga ne activist ne batuluma n'omutuli mu meeting neje n'omuntu pate president tudde mu body room ne batu dispersing ninga watu dispersing si bamemba ba kibiina nga bawagizi kati ebiina mu Uganda tebina bakufuna batandisi era kyovola ekya 7 buli babeerayo kulonda kati nawidi bagenda kutandika kuwandiika abantu ba member banoonya ndabye Rose Namayanja atambuza register kulonda kuba kwa ggwanga ekibiina kisiba kubanga mutegeka kulonda ate lwe muwandiika abawagizi balina okubanga babeera bajja beeyongerako buli dakiika nga mubawandiika nga ne formula mwe bayita okwewandiisa emanyikiddwa
era bwe mbyogera wano bwe nfuluma nga banvuma ningamba naye munvumira bwerere. So kati ebibiina mu Uganda tuli ku level ng'ebibiina abawagizi ne bammemba teriiwo njawulo mpaka lwe tulituuka maybe abalowooza nti nga eggwanga lifunye middle class tutandika ebibiina nga ekisooka ababitandise bagenda biyimirizaawo, ekyokubiri nga wabaawo abantu kyebaza okupromotinga obanga bakasiita ngaabo nawaga tugenda kukola ekibiina tukkiririza mu bino na bino obanga bwogambye bayima mu kasozi nze jema ng'etandika nali chairman w'abayizi abasiraamu Makerere. Ebimu ku byatulumanga kutwala abasiraamu mu Uganda nga balinga nga secondary citizen nga n'okwesimba obaga musiraamu yeesimbyewo kati ekyo kyalina belief nti mu Uganda wandali okumanya nti weetuli era kikiza okupromotinga kitegeerekeka. Ne DPC bwe yatandika bwetyo bakatwiki nga bagamba nti UPC etwaliddwa bu Protestant ekyo ovolaba DP yabeera nga bakatwiki kibiina kyabwe kati ebyo byatandika nga biina omusingi nekyo kizza okulwanirira awo ndaba tuvuddewo kirungi okuvaawo simanyi twetegereze bwetegereza nze ndowooza nti bwe tunaatambula ne tutuuka mu Europe n'ewalala we bali nga ebibiina kisalibwawo okusinziira ku nzikiriza y'abantu nankola. In fact ne we bajja mu bukulembeze bye bakola kati mu America babeerayo bano bawagira mundu bano bawagira bisiyaga bano bawagira ki nga kitegereka nti ekibiina ky'abaguma bino tekibikiririzaamu bino kibikiririzaamu so okufuna abawagizi abalinayo enzonga endala. So kati abagenda okutandika ebibiina kyekizibu kye tulina otandika ekibiina naye nga kyabawagizi era bwe bakiwa ne direction naye nga mako omuntu nga munyumize mu gwa parliament muzibu gulinganga coach wa Brazil oyo yali skolari yagamba nti Brazil erina abantu obukadde naga nti buli omu coach mugenda okuyita tiimu nga twagala Guni alina okuzannya omupiira Neymar tumwagala mu namba Guni era yagamba yali skolari ndowooza naga nze coach nga president yamugala Romario alina okugenda mu World Cup era bamuteeka noza kunyonya omutwala kati n'omulimu gwafu gwa parliament omuntu akutuma ati nakugoberera ngwale kulira mu kisaawe tugutambuziza so politics wa Uganda akyali skolari yali Mario Zagalo omukwabo yawaga nti I am the coach mundeke nze manyi ate n'atwala World Cup incidentally naye nga baali bamulondera team president alina gwayagala asambe ne gundi so kati NRM kyo si kibiina era Museveni takikiririzaamu naye baali balonda yaga abantu bonna buli yazze mumuleka alonde register muziteeke ebbali buli yazze alonde kati mass party si party eri kintu kya muntu bwanoonya yewe kinaamusavingira nti abantu bonna basanyufu balonze nakunyumizaako talina omusomesa primary waffe mitanga Sentongo ng'atutwala mu kisaawe ne tusaawa n'agamba agenze n'okutendeka school team inayo omupiira n'agamba mwenna musaayi abaana batuyanye n'ateeka omupiira mu kisaawe n'agamba mwenna muzannye essomero ddamu abaana ne bakubawo ne gugwa eri mama n'agamba are you not tired nakukwata nakuteeka mu nkwawa ntuddeyo ku ssomero nga school team tekoze training kati Museveni bw'akola ebibiina ebirala nze ndowooza birina okutuuka ekiseera nga birimu bammemba abatuula ne baprocessinga decision ne zigende babakulembeze. Chadema Tanzania maybe lwakuba efaanamu CCM naliyokko nga balina memba wa parliament gwe bagobye nti yasibuusa empisa naye nga bagoba balinamu empiza 26 ne bamufuumuula ne baddayo mu by-election ne babawangula naye ne baga nti ekyo kino kyetukiririzaamu bwata kyakikiririzaamu takyali wane nekyobola kabeera papa America abeere member wa bugitagobeka kubanga ebibiina byabawagizi bw'aba akyalinayo following nga nja kutuleetera ebizibu. Ampuliriza Lutindo nkomawo ekibuzo kyange nga nkomyewo Richard Baguma jo nade wano omuntu omu nampeereza nangamba maybe ebibiina ebivuganya Museveni oba NRM as it were byanditunuulidde mode endala. Raila Amolo Odinga, Professor George Saitoti, bali abalala sibajjukira
bava mu kuvuganya President Daniel Toroitich Arap Moi ne bayingira mu Kano. President Moi n'alonda Raila Odinga nga Secretary General wa Kano. N'amuwa n'obwa minister sijjukira oba bwali bwa local government. N'akola gye bayita majimbo ku breaking constituencies nga ayingidde. Of course their parting point yali nga Moi agenda. Moi bw'atuuka okugenda n'abaga nti mmwe bana kwe ngenda okujja addawo nti mwerondemu. Bamuga nti mzee gwoboolonda n'abaga nti gwe naalonda gwe mujja okukkiriza nti ye naalondamu eyali asinga obuto eyali asinga okubeera n'experience entono gwe yali yeekimira ebungereza n'amukomyawo Uhuru Muigai Kenyatta n'aga nti gwe nnonze. Bali ne baga nti togunywa oguwaana ne beediima ne bagenda naye mu kufuluma Kano baafuluma nayo. Uhuru baamuwangula Mwai Kibaki n'awangula. Isn't that a model that Ssemuju abavuganya nayo gye bandirowoozezaako? Isn't it a moment okugamba Ssemuju Besigye n'abalala nti mumanyi tugende wa Museveni tuyingire tukiyiire eri. Ino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Richard Baguma ne Ibrahim Ssemuju Mwanda nga mbabaza ze bafukamya n'omuga nti sebo yegwe era bafukamya nabo obwa minister. So ekibiina kye NRM abakirimu singa okubeera muna singa kyali kibiina baali basobola okuteekamu enkyukakyuka naye si kibiina era kigendamu oba agende wa Museveni. Omanya nti ogenze Museveni yagala nnyo okusinkana Lukwago mu Kampala wano era waliwo Haji omu omukulu Lukwago n'akola emputtu n'agende wa Lukwago n'amugamba ate nga tumuwa ekitiibwa ewaffe. Olunaku olw'okusinkana Lukwago najjako essimu ne yeekweka. Naye Lukwago yannyumiranga nti ne waali badde nga waliwo obwetaavu bwa meeya w'ekibuga okusinkana pulezidenti w'eggwanga. Museveni embeera gye yateekawo okumusinkana kitegeeza nti ogenze kulya. Nze lwe tulikodinga Capital Gang State House Entebbe mba nfuluma migereko nangwa mu kifuba nanga nti my younger brother, thank you for seeing the light. Gyolabye omusana. Buli okusanga ng'ofulume wa Museveni buli mwamanya nti ogenze bw'oba ogenze na mmotoka bw'aba talabye ekiri mu bbuutu aga nti nalabye emipiira nga gikka alabika yagenze jjudde. Kale kye Museveni kye yaleese mu byobufuzi bya Uganda nti talinaawo nkolagana eri genuine na muntu yenna buli agendayo. Ate naye abuuza olaba aba political parties bagenda omusinkana e Munyonyo waliwo electoral forms naki ezo ng'asuubiza kasaba muganda twagala sene zinaatambuza ebibiina naga tukole meka ne bavayo nga bakiriziganyiza bilioni 3.5 zo tujogaba ezo zaavayo nga tabuuziza na muntu n'omu ne mu budget ne ziyingirawo. Kati nze ndowooza nti kwe tutuuse in fact nze ekisinga okuntiisa olwa Peter y'enkomerero ya Museveni. Zimbabwe baalina omukisa n'akola ebintu si birungi nti abaali abakulu bakateegaya ba Mushega Museveni Mugabe be yatandika nabo baali bakyaliwo mu myaka gya Mugabe egy'obukadde era ne beekolamu omulimu ne bamuga nti Mugabe olina okugenda. Kati olwaleero Museveni talinaawo kakiiko kayinza kutuula ne kabuuza nti omusajja bwagenda ki ekiddako boogerera mu nzikiza boogera natuukako wano waliwo abasirikale abakulu bemmanyi ba genero nga n'okunyumya banyumiza mu supermarket nga baga nti baguma bayinza okundaba ne baguma nti twefuule nga bagula sabbuuni ne bayingira supermarket ne bagenda nga bakuŋŋaanya ebintu n'alonda switi emu ne yeetoola n'alondayo ekitole kya sabbuuni n'amalamu dakiika 3 ne baawukana ne banaabasanga nga baga nti wale tuli mu supermarket. Kati Museveni yakyakiivinga. So olwaleero teriyo muntu ayinza ga nti okukyusa obukulembeze mu Uganda kiyinza kukyuka nakwegatta ku Museveni. Ekiyinza okubaawo era ekyo Museveni ne bw'osimbola saawa zino n'ogendayo n'obuuza w'oliira ekyo kyavaayo ng'akikozeeko saawa eyo. Kati okukyusa Museveni nze ndowooza kusobokera ddala singa
ffe abatunulidde akalulu akaddako tufuuka nga si ffe tukulembera ebibiina. Sudan, yes, abantu abatunulira akalulu akaddako ne bwe mwagala okukolagana n'ekibiina ekirala kasita bamugamba nti ekibiina ekijja kirimu Ssemuju ate ekira teriyo omuntu ayinza gamba Ssemuju si yaba yeesimbawo nga bava mu FDC bayonoone Najja Nankumbi babi nyaabo tetulina kubeegattako kubanga ye aba abaze nti bwe mwegatta Ssemuju ajja kwesimbawo. Abazannyi b'omupiira buli we mugula amusingako bw'atanoonya transfer mutwala abeera muli nga Leeds Granthold. Kati ebibiina mu Uganda byafuna obuzibu. Nze nali e Ghana lwensembeyo gendayo nga akulira ekibiina kuba kati abajja Rawlings si be bali mu buyinza. Naye Secretary General yali zayininga Parliament ogenda okubeera Secretary General ku Secretariat. Nga Secretariat y'amaanyi. Yes, naga nti first of all bamusasula okusinga MP but ne Secretariat gyeri. Fulo ziringa ngoba 39 gye batudde wano zino mu hoteli bino biki. Ssemuju jjukira wano omugenzi wa Pahablo bw'ava okucharinga CA ne bagamba nti agenze kubeera National Political Commissar. Buli omu yali alowooza Parliament y'omukaaga mwe bamujja. Buli omu yali alowooza nti James wa Pahablo bw'agenda awo kati agenda kufuuka the almighty powerful nga balowooleza mu Politburo. Ne Museveni yabo yamulimba. Museveni katiringanga ngoyakola nti naale mu kibiina kya byabufuzi. Tunulira kwa mama Mbabazi nga Secretary General. At least tell you omuntu ayinza nti Mbabazi yali Secretary General munafu. Yali in charge. Namugoba. Kati n'ateekawo balonda naye ate yabasasula personally si kibiina kye kibasasula. Yabasasula bw'aba tabasasudde era bamala emyezi 3 tebamanyi bagenda basasula ate tebasobola musisinkana mpaka lwe bamujjukiza nti nno ng'abasajja bono tebasasulanga mbadde neerabira mubateekerawo ssente mubawe. Kati ekyo si ekibiina kye bayingira. Ekibiina kye bayingira kisoboka nga kikkiriza nga weekiri n'ekino tekiriiwo NRM teriiwo. Museveni yaliwo abakola mu NRM bakozi be kabeere cabinet bakozi be. Kati ne woba ogenze kuyingira tulina kyogenze kati ng'ogenda mu NRM ng'oyingiddewa nga bo bennyini abali ku Kigongo. Museveni okutuuza Central Executive Committee bateekewo ebyokulonda bamaze kwekalakaasa ne batuula ewa Kigongo ku Musakooti. Actually ewa Kigongo ku Musakooti lwe baatuula basuspendinga the roadmap. Enkeera ate Mwami Museveni n'agenda n'agilaunchinga. Kigongo ye yasookayo Museveni. Ye yasuspendinze. Ye yamwaniriza. Nga eggulo limu yagambye tubisuspendinze. Baali nze nagenda kokola abantu bagenda balekirako maama wange. Oyo yali asingako obuti oyandaba ate n'adduka. Naye nga maze emyezi 3 sibalaba. Nasooka kwekalakasa nga nyina mugoba bugobi. Kakigongo byadaakola. N'akuŋŋanya banne bagende wuwe bamoninge mpaka Museveni bamugamba nti wae baadde wa Kigongo naga mubampitire weewuunye nti Museveni adde atuse ne kweyolevo nga ne Kigongo n'abadde kutasobola kubasisinkana. Nalaba ono omuwala atuula ekyambogo namyalo n'alagira nti kati ntandise campaign Museveni tava ku main nga baalagira okusayininga kuliko ne Kigongo. Era ne Kigongo najja naye n'asayininga okukwinyuma obuzibu buba Kigongo tebubeera bwa namyalo. Kigongo baba abantu bamanyi Museveni I think yamumanyi. Era y'omu oyinza okwebuuzaako n'akubuulira kuba awangadde naye ebbanga ppanvu n'awangalira awo nga tazza misango. Kati bana bagenda babama ababalowooza nti erolaaje biggwera so tosobola agenda. Nze kye nali nsabirira ennyo nga ndowooza kisobola okubeerawo Uganda kukubeera nga Ghana. Museveni naddala kati ng'akaddiye n'ateekawo okwogeraganya abasinga obungi bayita nnyo bagitanyi national dialogue. Ne tugenda okugenda mu kiseera kya Museveni ng'agenze nga mulimu bye tukkiriziganyizaako ebiyinza buli omu okufuna mu ggwanga ne libeera stable. Kuba bwetunulira amawanga agafunye abakulembeze abalinga Museveni, Libya, Egypt, kati Sudaani, Zimbabwe, Congo, buli kwaga amawanga buli eribadde n'abakulembeze
abatavudde alemedde mu buyinza ne bagenda nakufa banangeri ndala gona gali mu katyabaga weewuunye nze nakabere Khartoum emirundi ebiri lumu twalinayo meeting y'aba MPs MP yava Kenya yatugamba nti wetugendera mu bwetwaze nga Khartoum esinga Brussels ninga gatamanyi kyatuuka ku Africa kati Khartoum yali esinga ekibuga ekikulu ekya Belgium olwaleero eringa Katanga bagikubye eri ku ttaka so nze nalowooza ni Museveni nti omutima gwe guyinza tajja kubona mutima mubi gususaawo nti asobola okutukananga nti abantu benfuze emyaka 4 kandeke ekyo kinali ndowooza kyekiyinza okubeerawo naye nakyo kiganye era Uganda buli muntu amanye nti wetwolekedde tuyinza okubeera nga Sudaani oba Libya kuba ni Gaddafi yalina enteekateeka za mutabani we aliziramu omusikira naye baali bagenda okuba abantu omutabani naye yali ayishuwinga order nga gatubalinze mutugenda bafuira nga biyenji nga bula kati wa Museveni waliwo kati bangagenda Masaka anoonya bwa president buli watebeerawo nkola Peter ekyusa bukulembeze mu mirembe eyo nzooza nti debate Museveni yali asobola okulembera era yali sigadde nga wamaanyi muyo naye ganti abantu okukyusa obukulembeze balina genda mwegattako Mao bwe yakola endagaano Museveni yagamba atya yagamba nti endagaano yino tukikozere Museveni tugenda kwogeraganya ku bya transition Museveni agamba nti oyo namuleese buleesi naye tubeereko n'aba DP kuba ekibiina ekyo naliyoko kati byebyo wetuli saawa zino olwaleero Richard tugenda kufuluma naye your gut assessment ku byebyo ebya Ssemuju Ibrahim Nganda ku bakulembeze n'ebibiina n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba abasinga beeyagaliza bokka tebalina na mulamwa gwe batambulirako kola beeyagaliza bo bokka kulaba nga bagenda mu maaso oba tebafa ku byankyukakyuka tebafa ku byakulaba nga Uganda yaffe etereera efuna obukulembeze obujja kale byebyo mbaagala nnyo mwena abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda abakuume mweraba.